Oli mukulaba television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Ulipote wera bidde lwelu nako mawange lwalinga nogenda mu kivulu kya ABS TV ku Freedom City. Programu ki ezisinga okunyumira ku ABS TV? Kalondozi Nantondo nekyolipote wera bidde ABS esinga ki ku TV endala? obuzannyo bwayo bweyina bannange bunyuma. Omwami nga yaganye okola otya? Eki olwo lw'emisiba ABS TV yatandika mpolampola ng'esanga kati butuuza kujja simula era nga 26 Novemba tukuŋŋaanyira ku Freedom City mu kivulu kya ABS TV. TV yo etasasula mu madiini ne mawanga, TV y'abantu bonna era ku olwo tuli bakwemanya twebuuzeeko era batwebaze olw'obuwagizi okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 tusobolereza abo live ku stage n'abayimbi ba Uganda bonna ne bakomedians abalina omutima gwa ABS TV tosobola okuwangula ebirabo ate Sheke Bumalu ennansala ku Nangamo stage ataddewo pikipiki okisa eri oyo anagaganya presenter yenna n'amutuukiriza kusa kujja Timbowa ne ataddewo pikipiki olwo abawangula abalondoola n'abasalirwa lwe banawo obujulizi live nga 26 Novemba TV yekumalako stress. ABS TV ebakoola ku Freedom City tusisinkaneyo. Yes, omulungi hali ku ABS television mukwano nkubuzaako nga nkugamba nti osiibye otano olunaku olwaleero mukulikeeyo abagenze ku masinzizo ag'enjawulo anti lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi tiri mu gwa mwenda mwaka 2016 gw'omwaka baneegugwako okozeemu ki kiki kyokoze n'olwaleero luzibye tugenda kuba ate nga tuyingira mu lunaku olulala nti olw'enkya anti munnange nze mpitibwa Omumbeja Florence Mirembe kulwa munnange Aisha Narija nga nyingiddewo olunaku olwaleero ne Kalondozi wo kulwa Aisha tasobodde kubeerawo taina bulungi maanyi nenga mukulikeyo mwena ababadde eri ku lumberwa jjajja wa Aisha tubagala nnyo mukulikeyo mikwano gyaffe mwebale kulaga mukwano mwebale kumwagala anti olunaku olwaleero ngenda kubanga nkutwalirawo wa Eli ate munange tugende tubeere nga bukimu tukwasaganya bulungi ne Kalondozi w'olunaku olwaleero nenga temwerabira nti ng'ennaku z'omwezi 26 Novemba Freedom City tugenda kubeerayo wali ku Freedom City Arena n'ekivulu kya ABS TV emichomo boda je zile zokuwangula ebirabo bingi n'olwekyo mikwano mwena ba timu Kalondozi timu amachamalungi mwena abagala ABS mujje tusinkaneyo ku lunaku olwo nga 26 Novemba ate katina mukwano gwange ngina kubanga nkutwala kwa component waffe olabe yajja wano yali ayagala kumuyamba atya menga ngaze telefone ne myaka 23 ndi mufumbo kinesone ku ABS TV kurondera ku mwami wange yachuka tachampuliriza chemugamba yemba byombi yankuba komolete achekumida ku ABS mukwano yenze nkukulisaayo eyo ewa component wa finoza moile bulungi bambi yajjano nga ino obuzibu ngayagala munayo kumuyamba kumulondolera omwami we ekibishi kati muneze ngenda kubanga kutwala tulavi biki ebyavayeyo okitegera bulungi naye nga ngenda kubanga nkutwalako mu investigations zaffe olabe biki ebyavaayo okunenyeza kwaffe kwatambula kutya oluvanyuma lw'omukyalo ono okutulopera oba okutugamba okulondola omwami we tova ku Kalondozi anti tutandika butandisi tokyusa remote yo ngambye tokwata ku TV yo Mchala Fiona Sibyoti Chichi yongera ku ddoboozi oli mchala wa ddembe nnyo ate ebinyiiza kakati anyway jigenda gitya mirungi si mibi
Okay. Kakati chikuyisiza njagala tuyite mu bwangu nno. Nakola okulondola kwange. Era njagala otunne wanino bulungi wetegereze investigations zaffe. Okay? Yes. Natandika okukola omulimu mu nnyumba yo nali nateekayo spare camera zange era nawe nakulabako kunakufollowinga kukko manyi mba njagala manye ne baclients bange bo bali batya ewaka bayisa batya baba baabwe bayisa batya abakyala baabwe okitegeera so era nawe twakulondola kukko era olunaku olumu twakulaba ngaokola emirimu mu nnyumba yo sejja okumulimu eri gy'onoonya ssente egyawaka ofuna mukwano so twakulaba ngaokola emirimu gyo netukulondola enfunda eziwerera ddala n'ebintu ebirala bingi nnyo omwami ye muyina from A to Z olunaku olumu era naye twamufollowingako ng'agenda okukola ku mirimu gye siwa stationary yes alina stationary asupplying amasomero era naye twamulabakokko nga supplying essomero sorry ng'agenda ku stationary ye akola emirimu gye afuna ndowooza nga bwomulabaawo okitegeera mukwano tukola tukola omulimu gwaffe kamera zaffe ez'omu nnyumba yo zirabako kkulumu omwami yali agenda kukola najja ng'anoonya engatto zinazikubuuza tulaba omwami ono ng'anoonya engatto mu nnyumba nga zinoonya wansi w'entebe yeeke gy'anoonya musajja wattu naye nga buli wanoonyeza engatto tazirabawo omuleetera engatto wabula n'ogaana okuzireeta so bwe wagaana nenoonyeza engatto paka we yazifuna n'akwata kunakola ki n'agenda ku ssomero tulaba omwami ono nga yegayirira mwana muwala ajja amuyambeko amunoonyezeeko engatto ne munaye mwana muwala n'agaana omusajja wattu n'azeenoonyeza era tulaba nga maze zifuna afuluma atambula agenda kale kwegamba ewaka obulamu bwammwe mwabutambulizanga nnyo mu kuyomba nga temu obutakkaanya buba bungi every time simanyi lwaki obutakkaanya bwabeeranga bungi nnyo kubanga sikirabye gumu oba ebiri oba esatu ofuna nyabo wabula nkirabye enfunda nnyingi nnyo 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 olunaku olumu okumanya mwali muyomba olunaku olumu omwami wo yakomawo okuva ku mulimu yaffe ey'omuddiiro yalaba omwami ono ng'akomawo olunaku lumu ekiro naye munange mukyala we n'amugulira bulungi naye ng'omukyala si musanyufu nga yeebuuza omwami we gy'ava essaawa zino yakomawo kiro n'akubuuza n'omubuuza lwaki akomyewo leeti n'alyoka akugamba nti mbadde n'essomero enkoze ki lyengenza osupplyingako files neki ne rimu wabula wayomba nnyo n'omugamba nti essomero lyawe eryo supplying ekiro biki obudde bw'emisana abadde toliiwo onfuna era olutalo lwatandika mu nnyumba ekiro ekyo mwana muwala ng'ayombesa omwami abeerangawo okutuuka essaawa zino naye nga munaye omwami yeewozaako amugamba ekintu kimu nti mbeera nkola ate nkolerera ggwe naye ng'omukyala yalagira omusajja agezaako okugenda mu kisenge mwana muwala n'amutaayiza n'amugaana okugenda embeera nga muyomba nnyo kale waka oba buto bwe muyina oba lwakuba muli bavubuka mwenyooma simanyi naye ate okubeera abavubuka tekitegeeza ate tukole ki mwenyoome anyway ensonga zammwe muzimanyi okunsinga olunaku olulala era tubalaba era mwayomba naye ate luno lwali bwasi lwansonga omusajja kati omutta amaka era kamera zaffe ez'omu kisenge ekiro kino kyalabako olutalo lw'amaanyi ng'omwana muwala ayagala kuba ku kyekolera n'omwami we naye munaye ng'omwami kati omutta amaka kubanga yakomawo bulungi nnyo najja bambi kale nkitegeera wali kyakoyagala oli mu muudu yakola mukwano nabbaawo mukazi wattu weekubye ku musajja oyagala akulage ku mukwano ng'omukyala ng'abafumbo okitegeera era tulaba mwana muwala ono ng'akanyanira ddala ayagala kuba kumina ekyekolera n'omwami we nga abafumbo emubamanyi babeera naye munaye nga ye omwami alemeddeko ng'akombye kwerima omukyala bamubikula blanket omwami we yeebika olutalo lwali lw'amaanyi nnyo 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 nga bw'okiwulira ekiro ekyo n'akugamba nti nedda saagala ntwaye n'oyomba n'omukwata amaka kato ogamalewo bumazi simanyi ndowooza olaba
Era mune ebyombo lwagendera ddala maaso maka wano nga ye mululaba mwana muwala ng'alemedde kwayagala abeeko at least mune ekyebakola naye ng'omusajja agaanye kyeyakola yakwata maka n'aganyiga katono omusajja munanga amutti wamunyiga amaka ge era musajja wattu n'akwata ekkubo n'ava mu kisenge n'agenda n'asula mu ddiiro. Era omusajja kyeyakola munange yagenda era nga tajja kumalako na mukazi n'adduka. Okitegeere? N'agenda n'asula mu ddiiro naye ekibuuzo kiri nti lwaki muyomba nnyo? Obuzibu buva ku musajja. Butya? Musajja takyampuliriza. Ennaku zino zonna akakomawo leeti ate bwemubuuza ovaawa ng'akambuwalira oluusi ng'ayagala okunkuba. Kogwe komunyiga amaka? Tonamuzaalamu na mwana kati omwana onoomuzaala muki? Anti ekyo kyankozesa ekyo kyali bwe kiti watute ebbanga nga takulaga mukwano. Ebbanga ligenda myezi nga 5 gerabula nga 6 naye nga lwajja waka akomawo leeti atuuka gwa ku buliri nga yebaka. Kumbe mukazi wattu omwekuumidde emyezi egyo gyonna 6 omwami takulaga akuyisa oba kyuma? Ekitagala akuŋŋambako wadde ki ate nga gwe wandyagadde okugambako. Okumanya mwali muyomba mu nnyumba ewaka wamwe nga muyomba olunaku olulala kati simanyi nakumanya omwami yakomawo n'omubuuza wajja ava. Okay? Essimu ye nga teriiko wamukubidde dda nga teriiko n'akugamba nti nva ku mulimu kyokka nga gwayise dda ku mulimu. Okay? Era n'oyomba nnyo n'omugamba nze nayiseyo ku mulimu biki ne muyomba. Era ekiro ekirala kamera zaffe mune eziraba omwami eno ng'akomyewo nera yakomawo leeti naye munnange akyali mukutegeka sitokisi zaziteeka mu ngatto mune ne zireeta mwana muwala ng'omukyala w'empisa yafukamira bulungi n'abuuza omwami we munnange naye bw'amaliriza okubuuza omwami n'amubuuza gy'ava ng'omukyala yenna munaateekeddwa okumanya omwami we gy'aba aludde. Omwami yamuddamu ekintu kimu ti mbadde nkola ssente ze nnaakuwa. Omwami yagamba ekintu kimu tonkazaakaza. Munnange abantu bano abagana batandikirawo oluyombo ekiro ekyo nga bwe kiri nti oluyombo kaali kalombolombo kabe maka gano tetumanyi lwaki naye omwami muno olw'okwekaza okungi okuba nti omukyala ali yatuuse dda ku mulimu n'amunoonya nga tamulabako omwami yayomba buyombi ne yeekaza n'amugamba lwaki onkaza ng'omwana omuto ng'era bw'omanyi munnange naye nga mukazi wattu yali afaayo ng'ayagala kumanya mwami we ddala mutuufu we gy'aludde kuba namunoonyeza dda naye nga takola ki nga tamulaba naye olw'obusungu obungi oba olw'ensonyi omwami yazifuula obusungu n'ayombera ddala. Nga mwana muto ndi mukyamu? Nedda kituufu naye nga sinnagenda wala nga sinnagenda wala nina omukyalo omu gwe mbalaba mbadde ndaba nga mukwatagana nnyo naye mukyala mukulukulu. Omukyalo oyo muyita otya? Amanga omuto. Muganda mama wo? Kasi watatu wange. Oh yes, ndowooza mubirabye byebyo tutandika butandisi nno lano oli atudde wali atudde awo sibagamba bana ekiki kino ekigenda mu maaso mukwano tutandika butandisi ndowooza mubirayo bulungi munange entandikwa tukyagendera ddala mu maaso naye nga sinabagenda wala nnyo kansooke mbeere nga nkutwala kate mu bulango bwa bakama bange n'oluvannyuma mbeere nga nkomawo ate nkutwale maaso ne Kalondozi waffe olunaku olwaleero mukulikeeyo mu bulango bwa bakama baffe. Mwe balina kwekumira ku ABS television mwe bale kutwagala mwe bale kwagala Kalondozi team Kalondozi big up ndoza tugena mu maaso gwe yakatweyungako nga wakadda over out oyingidde ebisooka wano wonna bize bitambula nedda tofaayo tutandika butandisi ogenda kubangola bulungi bina gye bigenda okugwera naye mukulikeeyo mu bidigido out za mmwe gye muve saawa eno kati ngenda kubanga nkutwala mu investigation zaffe endala atolabe biri byolabyeko basunyeeko busunyi kati ne bwente ate kambere nga nkutwala mu investigation zaffe tulabe bagenda maaso n'okulondola kiki ekyavaayo byatambula bitya ali clean tali clean tova ku Kalondozi anti munnange tukyagenda mu maaso. Mukazi wa daddy wo so step mother Wino baganda abo bazaala?
Kyebanye nga yatokunze. Mama wo yaliwo? Taliwo. Okay. So gukuza omanyi? Gwe manyi yakuzisa. Omukyalo ono wamugambanga nnyo ebizibu byo nga buli kimu ekibeera mu maka go kimugamba. Ojjukira olunaku lwe wamusanga ewaka yajja nga taggambye n'omusangawo ne bbaawo? Bwe wajja era kamera zaffe ziraba omwana omuwala ono olunaku lumu yakomayo ewaka naye yagenda okutuuka munnange nga maama we yazze dda ng'azze okumulabako era nga omanya omwoyo gw'omuzadde nga kumulumya. Baalaga nti beekanze lwakka gwe tiwakitegeera, naye omwami n'akwatte ku bunaafuluma agenda aleeta ebyokulya. Era mu kaseera ako tulaba omwami ye kye yakola yafuluma agende munaabeeko ebyokulya byaleetera munnange maama abeere nga tebamutegekera. Anfuna n'osigala wano eno ng'oli ne maama we era n'omunyonnyola embeera gy'oyitamu. Omwami takyagala omukwateko, ensonga z'awaka takyazifaako, mu kisenge yo yagaanira ddala. Munnange tulaba mwana muwala yasigala ne maama we ng'amunnyonnyola obuzibu bw'ayitamu munnange mu maka gano, n'amunnyonnyola mugamba ne maama omwami wange nga sikyamutegeera, n'amuyitiramu ensonga z'amaka amubuulire munnange agenda kumalako atya nga yeetaaga okumanya alina kukola ate okulaba ng'amala ku maka gano munnange babeera mu luyombo buli kaseera naye yabiviirako ddala. Kati olinga mwannyina omunfuna naye omanyi kye baali bakola olunaku olwo? Baabo ate mukazi wattu kyatamanya nti obwedda omwami we ne maama we bali mu kwekiisinga, bali mu bikolwa. Omwami wo ng'akiisinga ne maama wo. Asha sola kikiriza. Ngakola kito kikiriza? Sola kikiriza nsinza okubaawo. Ngakola kito kikiriza ono si maama wo ne bbaawo? Kituufu mama. Kati kiki otakkiriza nti beekiisinga? Kaza kwakali nga bwe baali mu birala naye nga sisola kikiriza nti bwekyali. Baali mu birala? It's fine, njagala otunule wano nkugireyo bwino. Okay? Baali mu birala. Kale olunaku olumu twagamba fwe twalaba olunaku olwo ebikolwa gwe byotakkiriza ne tugamba katufolowingeko kuki ku maama wo ne tumugobera ne tumanya waabeera. So lumu tumulaba agenda ku mulimu, yagenda bulungi nnyo ku mulimu. Era olunaku olumu ba investigators baffe muno ne bagoberera omukyalo ono ne batambulira ku maama okulaba wajja abaalaga naye munaye twagenda okulaba ng'alinya boodabooda atambula agenda mu kibuga munaye kumbe maama ono era agenda ku mirimu gye munnange naye olw'okubanga bo omulimu gwabwe omugoberera baasigala bamutambulirako paka balabe eddala alagawa. Era kamera zaffe zimulaba munaye ng'asala oluguudo uyo n'agenda paka ku mulimu munnange maama gye yali akolera. Era olunaku olwo enkuba yatonnya mu process ey'olweggulo ng'enkuba weemaze ekyatonya efuuyirira. Omwami wo ye yajja n'anonaani maama wo. Era olunaku olwo kamera zaffe ziraba omwami ono ng'azze ku mulimu n'enkuba yali etunyerera naye ekyewuunyisa lwaki omwami yaba akima nazaala we ku mulimu. Era of all people mutabani yanona nyazaala. Omanyi okumutumayo n'agenda n'omugamba agenda okimire ku maama? Nedda. Naye omanyi gye baalaga? Era baatambula bulungi nnyo ndozula. Baatambula bulungi nnyo mpaka loogi. Eyo loogi nga bakolayo ki? Nyazaala ne mutabani we. Era kamera zaffe zaabatambulirako naye munnange gye baasibira mu loogi. Tulaba maama ne mutabani we munne nga bali mu bikolwa ebita. Mwami emmese. Mwami naawe emmese. Kanzije. Mwami sokoko kuba emmese. Eyo ngise. Mwami emmese. Mwami naawe emmese. Okyakaaba nno amaziga gookaaba bino bikyali mabaga ndowooza bwe baali mu loogi omukwano nga mungi nnyo
omukyala yatuuka n'okugamba ebiseera ebimu nga basisinkanye ng'omukazi wattu olinda bbaawo ewaka okanya kumulinda mpaka ssaawa za kiro obudde bwa kiro kumbe alina mukazi okiwulira waaba aluddayo abanannyoko gwe gwoyita maama wo ompulira kivulaba omuntu balina engeri gye bakyugira abantu si bangu gwe yakkuza gw'obadde otuwa ekitiibwa ng'omukaabira ebizibu bwe yakwagalira omusajja okiwulira nnyabo nti tubafunye enfunda nnyingi nga bagenda mu loogi ne bakola omukwano gwabwe olunaku olulala bagenda bulungi nnyo mu loogi ne tuwulira amaloboozi gaabwe n'olunaku olulala era baddayo mu loogi yaabwe munnange era twagenda okulaba maama ne mutabani we munnange era nga bali mu kikolwa ekibi ennyo omutabani okubeera ne nazzaala we maama wa mukyala we n'okuba nti munne gwali muzeeyi gwabwe ne balyoka bagamba omukazi n'agamba nze omusajja omukadde mukooye biki nga bagamba kitaawo gwe bakooye owulira mbwamukooye okiwulira nnyebo n'omwami era nga complaininga omukyala era yatuuka okugamba nze buli kaseera mba ndowooza ggwe mutabani we gwe mukazi wattu oli eyo olinda mwami bambi ajje waka mukanye okanya kumukwatako kumusa kati awo nno era bwe nalaba kino ngamba okumunyiga amaka kyali kimugwanidde kulikirayo ddala eyo ate na munnange ndowooza oh my goodness simanyi kiki kigenda mu maaso naye abenzi mwegendereza kubanga ye Kalondozi akyagenda mu maaso banaye Kalondozi nene etambulira mu buli kasanda abaana babeerayo nga balaba kati n'olwekyo abakyala n'abaami mwegendereze gye mutambulira kubanga ye tiimu nene ate omulimu egukolera ddala nnyo nga bw'okiwulira ati noloza gonde zaffe muzirayo bulungi investigation zaffe zo era nga bwe zitambudde mu mukono gwange mukulikireyo ddala mu bulango bw'abakama baffe nno munnange mukulikireyo ddala ndowooza mubirayo bulungi namwe abaliyo mwena mune muleta obulango omujjayo tutange ne ABS anti ye TV ekuwummuza ebirowoozo ye TV number 1 erabibwa wano kakati ffe tuli waggulu ku ntiko n'olwekyo mulete mune obulango bwamwe tubeere nga tububalangira bulungi nnyo kupiya kuteesa ojja n'ogenda omukyalo oyo wabateesa bulungi wa finance wekimu ne kibeera nga kikutambulira bulungi nkutwala neera mu investigation ezaffe olabe biki ebyavaayo neera nze nakugambye kino ekintu ky'olwaliro kyose kitegeera abakyala bamaama bannange mweddeko wadde step mother naye muneekyusaamu bwetyo si boteekeddwa okukola kankutwale ate olabe biki ebyaddirira biki ebyavaayo nze nakugambye nti Kalondozi akyagenda mu maaso tovaako wamunyigira wana amaka kati simanyi mazima ki malala g'oyagala anti wali wagambye wabadde bakisinga si yoyo mazima ki malala g'oyagala tewali malala g'oyagala kwabo nga tegedde obitegedde n'essawa y'akaakati abantu abo bali abo babiri era ekikuyisiza nkulaga investigation zange nze nkola omulimu gwange ngutuukiriza ngumaliriza nkutwale ku scene okiwulira nnyo kati okaaba naye ondowooza okitegedde omuntu abadde akulya omusuto ogubadde gukuli gwobadde onoonyeza omwami akyuse nga kyekyo maama wo era n'olunaku olulala mune twabalabako nga balina wala ekifo kye batuddemu oba kalinga kabaala linga dduuka bwe lityo nga batudde bo bali mu kunyumirwa munnange noye mwana muwala tamanyi mwami we gyali na maama we era bambaliriza ne beekwata baabo ne bayingira basibira wano munnange bisekebwa bannaye ebyembi basibira mu loogi mu kifo kyabwe tugerawo mwami nga yeeyambula tetwakoma okwo ne maama n'atandika okwetema sipeeya yatandikira ku bulawuzi nga bw'omulaba badanga kalega n'asula eri twagala nga yeesiba ttawulo oniina omukazi omukulu nga bw'omulaba wuyo nayingira ekitanda
Mwami, 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 emese. Mwami nawe, emese. Mwami zukuko kubemese. Mwami, 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 emese. Mwami nawe, emese. Ukaaba naye omuntu abadde akulya yoyo. Kati nkasa kukiikiriza mu ntumbe mangu nkunzala kwasagamba ebizo byanje anawo mpabula konkakandaga enyuma kakula nk'ebyo. Olunyako lesibadde ogenda naye mbiwulidde. Omuntu gw'obadde ogamba ebyo byonna byonna nga bw'obyogedde gw'obadde obuulira ebizibu byo. Kati aha ozzaako ki? Omaze otegeera amazima ki ekiddako? Kati omusajja ngenda amuvaako ne mama muveeko mulekera omusajja beyakale nga bwe bali. Ogenda mwesonyiwa? Era okyawakana? Omusajja yo obadde okyamwagala? Nkyamwagala kati kitadde. No. Nange yo loogi yali abafuukira loogi maama era olunaku yasanga omuvubuka era mu loogi munange teyakoma ogwo n'ayamba nako abaloogi abanadde baloobulira ye munene atereeza essuuka. Can you imagine bannange obuswavu nga tabumanyi nako talowooza nako nti ono mutabani we okitegeera oba olw'okuba si yazaala omuwala kugamba butufu naffe kyatusukkako munange naye kateeri yeesula obusuuzi ku buliri amanga gwe n'asika mwana mulenzi namuga asembera eno n'omulenzi talina nsonyi munange naye n'asemberera nazaala we ne batandika okugenda maaso n'ekikolwa kyabwe kya bulijjo. Mwami, 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 emese. Mwami nawe, emese. Mwami zukuko kubemese. Mwami, 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 emese. Mwami nawe, emese. Abasajja tebamalaga batabwe batyo kuba ensobi bulijjo bazikola. Abasajja bulijjo benda. Abasajja benda naye ate gwe n'oyenda kunazaalawo. Omukazi oli yajja kugamba sirinnya zaalawo yakuzaala. Yakuzaala? Anti kati mbavuddeko beeyagale. Iyo omusajja okyamwagala bwe maasobola okwogera naye nadda okkiriza? Nga sikyasobola. Kulwaki? Kindabyera ne bwakomawo ajja mala kiddemu kyakola. Omwesonyiwe? Kati nkutwale butwazi ku siini obeerabireko oba nkome wano? Sagambira wako. Nandikututte n'obeekwatirako kuba gwe mulimu gwange era kyekindeese wano. Wange? Kale, tugende. Tugende. Driver.
kubagoto nawe story watu kubagoto wadde
Kalondozi wamwe Abudu batulawo lori moroko jiresero jangu jiteri mukolekeyo ddala naye nga siri musanyufu ndi munaku wavunya ku kino ekyendabyo kubanga seriously bamaama baffe oba bamaama ndowooza mubirabye omukyala mulabi bulungi nnyo ebintu byabadde ajja akola ne mutabani we oba wa muwala we newankubadde omwana sigwa muzaala abazadde newankubadde omwana sigwa muzaala kale ng'akuza mukuzi oli step mother we nendowooza kino ekikolwa maama kyeyakoze bannange si kikolwa kya sikikolwa ekiteekeddwa okukolebwa omuntu oba ategeera obulungi bane musonyiwe kansobe nti sikwesiza lulimi luvuma naye nze ngamba nti maama wandibadde weeyisa mu kiti ekya maama kubanga osigala oli mukoddomi wo kitegeera obeera nazaala we kati siraba nsonga lwaki oddira obulawuzi n'ogisuula wali n'oddiyako akalega n'okasuula wali n'ojjako nnika n'ogisuula wali ng'oli ne mutabani wo bawa muwala wo omwana gwe wakuza nga kitaawe yebbaawo can you imagine abakyala bana abakyala mbagala nnyo ne banne abakyala tweddeko nange sejjamu kuba ndi mukazi abakyala abaana b'obuwala ffenna tweddeko bane tukole ebintu ebituyamba tukole ebintu ebizimba kati golowooza ono omwana ku myaka gye emito kikyayinza okulowooza obulamu bwe bwonna asobola okufundikira ng'akyali kiyitibwa bamaama bwonna obulamu bwe okitegeera so bamama mwenna bamama baffe abali eyo oli step mother oli mamange muto oli muganda wa mama oli senga oli byonna kyonna kyoli bannange oli mukwano gwange kati na at least singa kale yagadde wa mukwano gw'omuwala kyandibadde nakyo kale si kirungi naye oba nti kyandibaddeko ku at least oba kaleko ddanya okwagala maama abasajja kiki ekibalimu odde otya ku nazaalawo n'omulaba obwereere bwe muli muloogi muli happy temuna kye mulowoozayo kintu kyonna bannange abenzi mweddeko ojja kundaba nze otye obalayi Aisha naye nga ttiimu eno nnene buli wamu etambulira so nolwekyo bambi tukole ebikolwa nze ndowooza ebituyamba kkiriza abaana abalala oba omugigi omulala ogw'enkya kubanga omwana yenna
esawe ne omusajja adategeka okuwasa step mother munayinza obutawasa okitegeera olwebyo byabalabye okitegeera mukwano sono recho mananga tukyuseemu omwana najje nakubulira ebizibu byo nti maama kino na kino natenga gwolaga nti ofaayo natenga tofaayo lwaki omuyitamu kanaana kyovala baneno omusumba yigayina ekintu kyagamba olwomunga ali mu service ku kyaki nagamba nti ekisolo kye bayita omuntu tokyesiganga kibi nnyo gwayita munno yakuliira muli okitegeera enaseka naawe eri nakuyitamu kanaana so nolwekyo tugendereze abantu betutambula nabo tomwemalirayo tewemalaayo wenna kwejjayo okitegeera bwesokolowooze bw'otabaawo akola ki omubuulira ebizibu byo newadde eri akulowoleza ki afuna bulungi mukwano nolwekyo muninze kitegeera nga Kalondozi waffe olunaku olwaleero bw'atyo ye bw'atambudde ndowooza mubirabye bulungi mukwano naye nga mbadde mbasaba buli omuwali abasumba munange naye banaddiini mwena musabire eggwanga kubanga oba enkomerere neetera kubanga ebikolwa byonna ebikolebwa mu tufunda byaddala nga biringa ebigenda otutwala mu geeni saawa eno bibi nnyo tukyuseemu ate tweddeko abakyala tukole bye tuteekeddwa okukola n'abaami namwe sayidi yammwe mukyuseemu kiki ekikwagaza nazaalawo at least yandiyagadde muganda we oba noyagala mukwano gwe oba n'ogenda kale n'oyagala omukazi omulala yenna naye nga si ku maama wa mukyalawo okitegeera sezaalawo gwabeera naye ate naye gwoba obeera naye ate okomewo obeere n'omwana akukwatako omusukuma eri kumbe eri anyway nze Kalondozi wena kulwairo ndoza munange ye atambudde bwatyo nga bw'obirabye ye mwebale kulaba Kalondozi mwebale kulaba ABS TV enaku z'omwezi mbagamba nti nga 26 tuli ludawa tuli wali ali ku Freedom City Arena tugenda kuba tubeerawo mujje bangi nankuwadde bulenga mbagala nnyo mukunganye ni motoka ali ata Nathan ne bonna mikwano gyo mbagala nnyo oyo yangamye nti Freedom City ntini nnyo banne mwantu tadde oba nambolo bana kivubo okay mukwano bwe mujje tujja kulaba engeri gye tufixinga tulabe nga tujjawo no nga betuli emichomo gyaffe ebirabo bwe tuwangula pichi ebirabo bingi anti Sheikh Maria guza boda oja chimbowa nabala bangi bakyaleeta bangi nnyo bakyaleeta ebirabo so nawe aliyo nga wetaga okubeera mu kintu kino ngwetaga okubaako ekirabo kyoleeta oba piki oba taxi oba kyonna oba nnyonyiike bere train fe tujyaniriza nga tulina ku muntu gwe tugenda okugibwa nga malabi wa ABS mwena bafaani Debula Echengera mwena mujje bambi ne Dani Enakasaja mujje mugweleyo Silva Abdul Joffrey Seru mwena mugwereyo nyonyo ndala ante munange timu Kalondozi imbagala nyonyo mwebale kubeera ku timu mwebale kikwasaganya mu magezi imbalaba mubeera ne musindika Kalondozi waira jali nego ena eyakakoma omunengo sanze program eno ekuyiseko wakatuko bambidulo va out anti debade weekend nakola Sunday okomye otumaliriza tokaba tugwa mu manyi Kalondozi adibwamu olunaku lubera lwakuna esawa zezimu sawa nya ezekiro paka sawa 5 ku ABS TV koka ogenda omusanga tewali wa TV ndala kogenda kusanga Kalondozi okoleka ABS TV so kuna mogena kubanga mudamu ate mu mulaye bulungi nnyo tova ku ABS television zinakugamya nti abadde ku camera abadani Jackstea wale ligani ntale mu control room King Swayezi baby nkwagala nnyo we bale kwasaganya machine yawo mwe musinga ne ligani ntale ate Jackstea abadde okutema ye editor wa Kalondozi producer waffe Umaruka Kande ne omchala gwetusama ekitibwa Kalondozi oba Aisha Narija tukwagala nnyo era bagamye nti mwenna ababadde naye mulomberwa jajjawe abakulisa emikwano mwebale kumulaga love mwebale kubeerawo ne mutikwasaganya mu magezi mukitegeera anti ene ABS TV Jackson nabagamba nti awera akwata audios aina studio muje mberenga mwetiyazira anti yakola program wasi tuka atana munange oje kujja buziwa neno oyo buze Jackson bamukutuseeko abasituka muje twagala kulaba ebyana ebyakabi oyina hips oyine bina wasituka bere gwecho wirenga weka kasanti wasituka jangu ku ABS gwe nawe ate na munange abanyambaza
okulaba nga nfaanana bulungi bwe nti nzenna abankozeeko okuba ku nviiri paka wansinga bwe ntunula tewali balala basigala be bani yoyo Abdul mwana mulenzi Abdul Silva Geoffrey Selu ne mwana mwala Debbie banji babera wao kupaka Enkadde Mall we basangibwa gwayagala office wear, party wear, beach wear engateza kabi perfumes omulungi obubina hips bayina obulega bayina engatezi ziri ku mulembe bayina obukoti oshegera enkofire zigenda ku beach bela ngotira kupaka Enkadde Mall mukonde bakwambaze ati ubengo ofanana bulungi nga bola banfanana oshegera kale no munange timu amachama longi big up mbabo Nzeko Antona Korencha tugenda kubanga tusisinkana wali mu macha amalonzi no mumbejja wali na kibuzo Zionike na ni akarengede magazine olugambo ne pistatu zoni ne muheze mavini wamone mutebi mahadi nga kutusako ebyemizanyo eyo bagita timu amacha amalonzi tata wange ne mama wange mbagala nnyo ini ya Rona kanso mtumba mama Midrede mwena mbagala nnyo Aisha gwasinga mukwano ne producer kakande ngena kubanga sisuka waneno tosigena kubanga tosisinkana ddi olunaku orencha nenga ntida muntinge nakuzomeza 26 November Freedom City muje tugweleyo mukwano atete muva ku ABS binji bichaja mukitegera temuvaako mubelenga mwekumira ku lutimbe gagade Kalondozi wona ku olwalero bwato bwatambudde mbadde omumbeja Florence Mirembe kuramu nange Aisha Narija toba ku ABS musule bulungi tulabagane olunaku orencha mu macha amarungi bye bye Watu kubagoto wadde ABS chejo muri akabinyo oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo